Banne abatulaba oyo bamuyita Seeka sajja musomi wa dduwa asoma yakamulali azasoma n'endala nnyingi. Wiikendi amawulire gabadde mangi, mubaddemu okuyisa ku munnamateeka wa pulezidenti w'ekibiina ekiwala bannamateeka mu Uganda ekiwandiiko ekiraga nti mu kooti poliisi y'ensi yonna eya Interpol wemusange mukwate muleete mu kooti maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi avunaanibwa emisango n'ebirala bingi. Pulezidenti Museveni n'aweera okuba akakiiko k'ebyokulonda mu kooti n'ennuupu ebintu ebyali Kawempe n'ebirala bingi. Kawempe yavuddemu ebizibu bingi ne Seeka alabika ensonga lwaki olwaliro asazeewo Kawempe. Tutandikirawo seba abantu babuuzeeko. Abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya lyange nze Sheikh Katende Issa, mumanyi mu ggwanga siri mupya, ndi musajja munna Uganda, omutuuze wa Uganda ate yenyumiriza mu Uganda yange atasobola kutambula genda mawanga malala. Nenga nsonyi bujja inshallah nja kutambula ngende nkole hijja bidhur rahman. Onda wanabataddemu obulamu bene munasaba bulungi banna Uganda nkoze bingi nnyo. Bagidde banna byafuzi bangi ne mbaleeta ne bawangula ne batuuka eyo ne befaako bokka ne bavuuka for God and my stomach. Kituufu boko moto ya Uganda bajja for God and my country bateekawo for God and my stomach. Balya buli balya bokka befaako bokka. Era ngenda ne ngamba nti singa abo bakwase ku Uganda eyawamu bayinza ogiri ebula obulirire n'ogamba n'osanga olwawe bakoledde omululu bwe bafuuka bakiri mululu nga bakyali ku opposition bakwase eggwanga lino eddamba bajja kuluzo bajja lisala bulirye osanga litaguse. Dokita omuwuliza akali atya nagendayo ne mulaba era ye mukama wange Dr. Kizza Besigye nze mwenyumirizaamu nnyo meta wange kubanga Dr. Kizza Besigye tali selfish oba teyagaliza yekka buli omu amwagaliza. Ne tulina abantu bannabyabufuzi nga Haji Saalongo Erias Lukwago musiraamu nnanga anansonyiwa kino kyogera yeyagaliza yekka Lukwago Lord Mayor w'ekibuga kino Kampala siye president w'ekibiina era njagala kusinzira wano mugoba njagala goba abantu basatu Seeka katoza semateeka we kapasite gye njogeramu nze mwogezi wa PFF mu Lubaga yonna twala Lubaga 2 Seeka wagwa mu bintu n'otangamba nze mwogezi wa PFF mu Lubaga natudde n'akakiiko ne banna Lubaga bonna nga bagamba Lukwago ne mu Lubaga yetagana kusengukamu yadde mwasula. Kikyo kyeyakoze Lukwago yakoze ekibi mu Bayibuli bakiyita Santirigo ekyamaanyi ekinene kitagirako n'asulawo omwana we olw'okuba Nalukoola amuwadde ssente. Ate kubuulira yasuddewo omwana we mutazindwa. Bwe nkwata omwana wange gwe nzadde ava mu ntumbwe zange mutazindwa Mahmood Sweet Cake memba wa PFF Lukwago yamukutte n'amusuulawo nadduka. Lukwago yayogera ebigambo byali kirya nnyo bannamawulire mwabiraba nga tusaalira Muhammad Seginya ne Masaka n'abiddamu nga tuzika Muhammad Seginya onalebo Mungu amusaasire. N'agamba tugenda kutuula ng'abo opposition tusalewo memba candidate omu agenda okuvuganya oba agenda okudda mu ntebe ya Seginya agenda okufuka member parliament ng'abo opposition. NUP yabadde eronda candidate waayo Nalukoola fete yatwebuuzaako abebiina ebirala. Lukwago yennyini n'agamba tufe ng'aba PFF tetulinamu memba olwedde memba waffe gwe twalina yadde mwana waffe ne bamuwa Simbo yali asabye Simbo yeebuuza ku chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama n'amugamba nti Simbo ye Simo osobola ogikozesa tugenda okutuuka wali nze nakulembera memba waffe okwegenda okwewandiisa era wandaba ne mutwala nga nyabadde ne Jubba tutuuka wali eyali awo akulira okwewandiisa n'atugamba Simbo ye Simo teriiwo n'aterawo ne tufuna Simbo ennyangu nnyo ey'akagaali waliwo Simbo radio waliwo kagaali waliwo omupiira yagamba nti ku nsozi eziri mu Kawempe zisaana kagaali naliwo bulungi ate tewali kati kankubulire tewali kintu kyonna kyokola nga tolise kagaali oyagala otwala kifuluusi kagaali olaba ne mu COVID-19 obugaali bwokka bwe bwatambula era bannakawempe bakoze ensobi n'osamasobi obutalonda kagaali leka naawe ati ambulera yizo gwamu ebituli muzira n'agikuba muzira wajja omungi agikuba sebo weeviira wansi awo era eddamu ambulera ku piki sebo togyebikka
naye era kupiki ng'enkuba ebadde enzenga eri mu kibuyaga waliwo zino za boda zibasibako pikipiki amayengo naye sizoni eno gye tugendamu ey'enkuba amayengo ambuleera ogyetaaga sigyetaaga ambuleera enkuba yatonnye ekiro ekikeseza olwaliro ambuleera wogyetaagira kati omugabo omusana gubadde gwakira ennyo kwewogomako bisiikirize bizungu tulina ebisiikirize ebyaffe eby'emiti bajjajjaffe bebaleeta Lukwago ogoba waaki era gwomugoba ngaani Harold Kaija waswabirigwa ngenda kugoba abantu basatu chairman dikanaawe oliye chairman ati ngizo bagoba ndi member anti member to olukiiko lulina kutuula olwokugambye mu Lubaga ne lugoba era lulina okusoka ne mu Lubaga tugenda kubatwala ne Nabujinga si mufungisi seeka mulina okusoka mu Lubaga ninamu amaanyi sebo mu Lubaga anti mu Lubaga naye si mu kibiina atuwulira ne mu kibiina ati nsinzira wano bagoba nga bagoba na mu kibiina kubanga bakoze bamenye wulira bamenye abakuba kitaffe nga Dr. Kizza Besigye era wallahi Mungu atusaasire ku sala zaffe zetusoma ne mulama Allah ni eno kitaffe Dr. Kizza Besigye abeewo atutaawuluze kubanga nze olwaleero Lukwago takyayinza kwazina sola n'engisaala seeka mwasuka mwava eri Katonga ati kunnyonnyola musalawo mutandike kino kati ate kino mukiye seeka Lukwago ye yajja ye sitaani w'ebibiina byonna byonna waayo biwa ati nkubuulira kubanga watugamba nti tulina kadde twamugondera omwana oyo gwe nkugamba Muhammadu Mutazinga Sweet Cake yamwetayirira enfunda emirundi n'emirundi naye nga Lukwago ye yalemeramu kali ka elementi ka DP yawagira ba DP kali ka elementi mwekali tajja kwonoona kibiina kyaffe kye tuzaala obuzaazi omwana gwe tuzaala tajja muttira mu kitooke tetuyinza mukkiriza mugumiikiriza omwana gwe tuzaala tetuyinza mukkiriza amuttire mu bitooke omwana osanga yalabanga oli amasannyalaze mangi nga ambuleera esusseewo amasannyalaze amangi by the way gatta n'ebintu buli we gabeera amaanyi gonoona TV gonoona firiji gwebata tokimanyi amasannyalaze bwe gabeera amangi nekakano gakyayogeza abantu obwama akati kankubuulire nejjeno wamuwulidde agamba bamubba tewali basinga fujjo nakunyakula bululu ng'abantu b'NUP nabadde mu kawempe mpaayo obululu bwe babbe butaano nabadde mu kawempe nkakunnyonnyole bwe bayiwa obululu essaawa nga zituuse ey'okubala akalulu ne bayiwa obululu si be babuyiye polisi yasooka buyiwa polisi teyasooka buyiwa olwedde abaali bakulidde ebyokulonda ku polling station we nali ewambogo ku siini kwennyini baali bamaze okuyiwa obululu ng'essaawa etuuse ebalaki obululu ebala akalulu owulira nali mulongooti gw'omuzikiti gw'ewambogo wali waggulu mulimu akalabirwamu nga buli kimu nkirengera buki nga buli firimu egenda mu maaso nkirengera bulungi bamamba ab'ebyokwerinda bayingiza engatto mu muzikiti ekyo kiganye tekiriyo twabagaana era twabagaanira wali baali bagala kuyingira netukola ki tubagaana oli mu katuli awo ndi mu kadirisa k'omulongooti gw'omuzikiti gw'ewambogo omuwanvu ogwo obululu buyiriddwa ani abwambadde ayambadde atya era ababuyiwa be baali bakulidde ebyokulonda ku saidi ebyokulonda mu kitundu ekyewambogo mu kisaawe balamu yaliwo balamu namulabako omulundi ogwo naye ate nga yajja nga n'akalulu yajja nakumakya oba yadde ogwokubiri simanyi yajja kumakya n'agobamu emmotoka ezaali mu kisaawe nezigenda aliwo kati ogwokokka gwe nakola ki ogwokubiri saakola ki saamula sijja kakasa nti yaliwo yajja ogwokubiri kati wabuli we buyiibwa nga bugenda okubalibwa waliwo abantu abaali basiikirizzaawo abavubuka kati nga waliwo jjukira ekisaawe kirina ebirundi ebiri kirina eno n'eno kati ng'abaali ku mukono guno bennyini abaali ku mukono guno batandika okukanyuga amanya nti abantu abo baveewo tebabaziiza balabe nga babala akaki akalulu ne bakanyuga gweomuntu wakanyigirwa amayinja bannaye nze siri wa movement ne kino kidda mu njogeranga omuntu eyasomako omuntu akutte emuntu oli amukanyugira ejjinja ng'omusuubira kukola kyayina emuntu
waliwo enkola eziriwo mateeka zibalina kituufu aliwo ninaffe abantu ba bulijjo tuleke okusomoza abe oli waba yakwesonsesa kodda baganda bagamba ti omuntu olaba nga agenda kuggulako olutaba bakwesonsaako gwe muviire fe abasomi ba Qur'an Nabi Muhammad yagamba nti omuntu bwe bakuba ettama erya kkono erya ddyo teekawo nekkono bakube teeka waliwo embeera egaana muganda wange omusajja ng'akujooza akusanze wuwo waka otudde nakkuba noga nkyusa n'eddala anti era obusiraamu butugamba w'omukwata kwassa akuba enkoto bw'ati nawe vaayo okole ki omwennange kati olwaleero omuganda wange naffe abantu tukomye polisi webezze nga yagala kwesosa gwe togyesonsa kutokwata jjinja jikanyugira kubanga omusajja alina obulamu bwo mu ngalo akutte emundu akube wakutta notaddamu eyo ne bakola ki ne bavuunika n'okusima ne bakola ki ne basima n'ofaaga olwani atakumanyi nakumanya so olwaleero bwebenda lwaki mbyogera tutukooye okulwanira abantu nabo abeeyagaliza ki bokka nga basevinga bufo bwabwe nga balukwago asevinga kifo kye talina muntu yenna era gwawagira era kikulaga nti n'omwana asobola omutuuda kikugambira nti ngenda kusinzira wano ngobe lukwago halidikaija wasabirigwa kale lukwago oyinza omuddira mu nti ogamba nti obulwadde kuba abasawo bamugamba awummulirwa ko tayagala kuwuula abasawo bamugamba obulwadde omanyi omuntu wakola ebyekyewuunyo lukwago mu ggwanga takyalina mu makulu era talina njawulo na Yoweri Museveni leka naawe nkubuulira ate leka naawe omusajja ali mu kkooti alwanirira yerwanirira badala mu kkooti awolereza bwerere Dr. Kizza Besigye amusabira beyiro ayinza n'okuba lukwago yasiba ne Besigye kati kakubulire osobola okuba ololooyo atawangula yadde nga musawo ololooyo akusiba era bw'okimanyi nti omusiba ayina eddembe ogamba nti ololooyo ave mu musango gwange nze looya gwensinga okukkiririzaamu ye Kalibbala n'empanga abo bajja kujjayo Dr. Kizza Besigye era wanaabeera lukwago yekka ajja mulemeze mu kkomera wanaabeera lukwago yekka lukwago muzabizabiina munaafu sebusiraamu tulina ekintu kyebagamba nti muzabizabiina ali awo tategerekeka yeyagalize nkugambye omwana singa sali naye nga awetawulirako nagamba gwe mwana goze leero nsanze na mu kkooti ninga omwana yamugamba oba kakodi nupu atayagala nupu emusimbeko mu Kampala kati kankubulire kubanga bagambye bamuleetako lukwago alinga agabira muzibe okulaba nga nawe amugabira okulaba tokola ki lukwago newana kulubeseza ku lusegere lwa nupu egenda musimbako Lord Mayor wanje newana ekulubeseza ku lukwago ku lusegere lwa nupu ejja musinga kole era nze nkubuulira siyinza kuddamu kukwata mu Uganda kulonda kalukanka Lord Mayor nga tiikingira ku lukwago kale